ye Rubongo ya ekimukozesa statement embu nga yalabanga ali successful aguse olwokubanga yakamala mu lutalo emyaka egi yakamala mu myaka 3 joka emyaka 3 kati mu myaka egi 3 alabanga aina kyatuuseeko ekyamaanyi neyerabira nti jjajja akyaliko jjajja kwali kakati wo celebratingira wini ye Kawempe nze ate nawangulako nakola ki twawangulako by election mu 2 Busiro 19 years down the road nati awutwalodde tunabagenda mu bibiina byabufuzi batubigera mu 2 obadde kigwe naye wali era yali DP 2 ng'oli mu byabufuzi butereevu olina emyaka emeka naye ndi musajja mukulu kati wadde nga sinze mukulu ennyo tuli mukulu nnyo noyogera 2 onalebo bali ku ddembe Joseph nzi yasooka n'omusitula bwenti n'anemerera n'emuzaawo omwami omulala bamuyita Masembe ali awo era ku kitebe kya Nuupu awo n'amusitula ye ng'amusobola nga lizitowa kakati gwe ocelebratingira by election mu 2025 we celebrated by election in 2004 tetulina we twatuuse tukyali weewamu awo ocelebratingidde Kawempe bakakukuba nnya nawe yigabadde amatwale go and indeed ogudde mu ideology ya ERP ne strategy nga bwe yali badde so ani gwolangira nti yalemwa ati kakati abantu bafu bino byenkugambye nti abantu abazanya deceptive politics okiwulidde nze abantu nno babuulira ebintu bino babitegeere kakati mukweyongerayo yalaika yabadde waddiza Kasibante omuliro manyi Kasibante yamukozeemu omulimu mu weekend agambye nze Rubongo yanja mufiirako kyekimujje waawo okujje bingira mu kibinya ky'obumyu obumu ne butuuke akatabo naatera okafulumya sebo saaga n'okusaaga the politics of rabbit hole bagenda kayita the opposition politics of rabbit hole ebyobufuzi ebyodo oluwabula gavumenti mu bunyabwa bw'obumyu kagenda kunyumira abantu manyi kati bamusajja mukulu abaava e Luweero bafuluma General Museveni abumyukawo ye Haji Kigongo kati oli yali muwala wa Haji Kigongo kati obuzibu webuli nti tuli mu transition abakulu bafuluma abato bakola ki kati nga bwoleka muwala wa Haji Kigongo n'ayingira aja claiminga ministerial position ku cabinet kubanga bwamala okuwangula akalupa nga taata wa mukwata ku mukono nga mugamba nga museeke yennyini gyamutwala nti nange wuuno namizaawo ono ssebo kyamaani akole ne mwannyina oli nawe olina CDF nange namizaawo ono kati nga balina omunyiga pressure abo mu kibiina bennyini Gwe lwaki bakubye emigezi alina soka nateekawo emirongooti nga miwala maama gwe manyi politics ali wano wano yebuuza namba 4 Kiwanda nga taliko nga tajja na ku campaign Kiwanda akole ki tena kyayinza kukola ekyo kireetera abo mu kibiina mundu obutaagaliza Nambi kuwangula Kalulu because agenda kuyingira cabinet wali taata wabimala amalayo kati ate nga bafuluma kati bakukube nga bukyali babinkuba mu Nuupu nange eyezanya babinkuba mu Nuupu temukiriza kasajja ako kupanuwa kajja tufuukira ekizibu panuwa kwe kuguka mukakube nga bukyali kubanga akasajja ako kayina ne bargaining power ntiwayi fojja fedde nkugambye bwe kafuuka akabaka ka parliament tufudde Kivola banze fatwali kurare mu presidential campaign ekamuli mu constituency yange nga president wange muyimiridde ko wano mu rooftop mukwatidde ne manvuli
n'ayogera ebigambo ebyo byonna ebyobwa president n'abimalayo nga tanjogeddeko wadde ekigambo takusabidde kalulu wadde ogamba abantu nti bana omusajja wange mumumpeera akalulu bayayemmwe okiwulidde yayogera ebigambo nga 1500 nga yeesabira kake ogera ku poliisi ebirategerekeka ebyenjawulo n'amaliriza bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa e Kyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, okutereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe e Mukono oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 0750014 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinziira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde ate otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza ninajja n'obijjirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP tukwaniriza buza abantu abatulaba balungi mwebala okubeerayo twongera okubeebaza buli mu mbeera yonna buli we tujja wano natawa mugumu waayo okubuildinga viewership ku mikutu gino gyonna gye tubeerako tusiima nnyo namwe ye contribution gye muteekamu naye era tubasaba mwongere okusaasaanya obubaka nsaasira abali ku bitanda nsaasira abafiiriddwa naye okusingira ddala kansaasire mukulu wange ali ku kitanda Mwami Bigirwa Martin mulwadde wa kansa ali mu last stages kwegamba wakusabira busabizi kyovula abantu sereeti wano ate era gyenzira mawulire si malungi agavaayo era tusaba Kyamungu amuyambe amunyweze asobole tweyanza nnyo tutandikire ku bbaluwa ya President Museveni gye yawandiise ng'agamba ataddewo akakiiko akanoonyereza ku byali e Kawempe North agamba mwalimu okubba obululu mu bbaluwa mbadde ngiyitaayitamu mu summary President Museveni ng'alaga si mumativu n'ebyo ebyava n'ebyaliwo agamba nti obutabanguko buno obwaliwo bwandibadde busobola okutaasibwa naye ebyo twabirekera ba-officials mu kakiiko k'ebyokulonda ne balemererwa okuziyiza yagiise micro crimes ng'agamba nti ebyo simanya bumwe mutusibyeko NRM bibiina okukoma abantu abayogera ebigambo bibito era mu bbaluwa ye President Museveni yagambye nti bwe banga opposition yenyigide mu kubba obululu ye tayagala ate aba NRM nabo benyigide mu kubba obululu jagala tusooka otuwe version yo bbaluwa ya President etegeeza ki ku byavudde e Kawempe yo wagirabyeko ng'omuntu bbaluwa ya President nina studios nabaddemu yesterday kiro ebusoga eyo ne tugirambulula yonna oli yagisomye kuva ku page esooka ku sentence esooka paka ku last paragraph naye Jeno Museveni buli wabeerawo a landslide victory y'opposition ajja n'akuba enduulu nti bamubbi nakamulaba gwe omulundi gwakubiri ogwasooka gwali ku Kyagulanyi kennyini ekyaddondo twafuna obulu emitwalo 207 fe aba Kyagulanyi mu kiseera ekyo eyatuddirira NRM n'afuna obulu 4,000 kakati Jeno Museveni n'agamba obubbi obubadde mu kalulu kano sibulabangako nga mufunye 207 nga yayina 10,000 n'agamba kiki kino kyo sikirabanga era awo wenyewe yatandikira okuwakinga against project gye twali tutandika
kuba yali talabanga ku vibe module eyo bwasukka sajja yakeera bwezi kakati kuba yatunuulira nti alinayo abantu be 30 ku buli kyalo agenda badividingamu by the number of zones mu constituency nga nabo tebaweddeyo 33 nga nabo wenaremu tebakoze eki bona tebamuwadde so akabonero akalaga ye mu ndaba y'ebintu nti aba yabbiddwa n'awandiika ebigambo bingi nnyo okuva mu gyenkaaga era simanyi oba oyagala nsomeko kuba sisomako nsomeko nze ebbaluwa gye mbadde nasembayo okulaba ku nsonga eyo ebbaluwa eyebukeddiya ku chairman no LC5 gwe bayuliza amasaati ne bamubbako ssente nga president mu bbaluwa agamba mu gy'ekinaana byo byatuleeta tulwanyise Paulo Muwanga ne banne bye bakolanga era kati wano yagambye bout staffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Leaders do not concentrate on solving people's problem because they know they can cheat and be in power whether the people support them or not. This will stop. Abakulembeze tebakyagala kukolera abantu olwensonga bamanyi bajja kubba akalulu kakati General Museveni kyatamanyi kiri kimu ekigenda kimuva mu ngalo oba ayagala oba tayagala ye intelligence obukesi bw'ebyobufuzi bugenda bumuva mu ngalo ayinza okuba kyafuna intelligence ya military combat intelligence and whatever bamu briefinga na deploying but political intelligence ndabanga tajirina NRM yennyini ndabanga tajirira mu control okusinzira ku bigenda mu maaso NRM kana nga party kana akaluteketi yakabaddemu ani yakabaddemu akalu kabaddemu kibiina kya NUP na bitongole bya kwerinda party NRM yalese nambise party NRM yatuukiriza butuukiriza mukolo tinayo kanite ne mu bintu byo gamba mbo nti bali mu kunoonya akalu tebabibaddemu olinga ngamba tine president Museveni yakabaddemu nkugambye mu isho gye twakola wano lwasembayo nakugamba nti General Museveni bamugamba bugambi nti obudde butuuse jangu tuyiteke kawempe waliyo by election nenga particulars taziina tunoonyeze wewe afaka tulinayo muwala wa Kigongo nti tugende kyovolaba they had a disorganized political rally abayimbi balwanagana abagizi baabwe suji baagala gwa mu magulu ga General Museveni muzeeyi tuludde okulaba abaludde okulaba jjajja bonna bagukiraawo in a very disorganized manner because it was a different arena ya kunoonyeza candidate kalulu kati ate abebizibu byabwe bamuswabidde eyo tulwawo kulaba kitegeeza bahandlers bajjajja politically bamukekkereza nnyo tebakyamukkiriza bantu mukola ki kumutuukako it was an embarrassment nalaba Eddie Kenzo alwana n'abasirikale nenga kati ono top artist kyono si top artist alabika si top artist alwana n'abaki n'abasirikale abakutte binankanyi abasirikale bakugabe buddebo buweddeko omusirikale ali ku radio call era ga president kasamalo kwimba lugalo lwanga koleki ugamanize ndude omula presidential advisor presidential advisor okulaba president gwa advisor kakati bahandlers bajjajja abamutuukako bateekateeka muteeketeeke yasuza atya leero ani abamulaba kiki kyayagala okuwulira kati ne information gye baagala gye bamuwa akalulu bwe kawedde bwe pa nendaba buli we NRM bloga we NRM yayogedde abamu nga bazina amazina nti Nupu eryose nekola ki newangula abamu ne bagamba nti omukazi yalyogeddeyo kyo atamanyi na kwogera NRM beerere abamu ne bagamba nti kino kibiina ki Secretary General atalabikako mu kalulu
Lubongoya yabadde mu kalulu, Lubongoya amacha naye yabadde mu kalulu okuva January nga lumu paka lwe kawedde ekiro nga bakalangiridde. Owa NRM owa NRM yabaddewa. And those are valid claims kuva mu party members. Ku level ya party. Kuba kati twogera ku level ya party. Tetwogera bya kiyayi party nga bwe yali badde. Jjajja ye tamanyi nti yekubba essasi mu kigere. Eri kwe kuddira a diplomat, an intellectual, in the names of Tadwong, namuwa wa Secretary General. Character ya Tadwong tasobola kubeera Secretary General wa kibiina kya byabufuzi. Character ya Tadwong ayina kubeera either minister, okay? Kubanga nze yali appointing authority nga nina Tadwong ne Nabbanja as a lead of government business. Neseninde nkwata Nabbanja ne muwa bwa Secretary General. Kubanga Nabbanja is a mobilizer. Amanya akalulu ka ground. Awata n'amatooka amazina agazina. Okitegedde. Kati pate bwetyo bwetambula pate. Kati ate mu mirimu gya government egya bureaucracy, egya accountability, egya intellectualism, egy'okwogera oluzungu, kati ate Tadwong superb. Kati yaddira goalkeeper namuwa namba 9, naddira namba 9 namuwa goalkeeper. Maziga gali mukati. Tasobola. Eyo combination tesobola kupangera erandinga ekintu. Era asigala ebintu byonna biddukira wuwe. Kakati awo ba handlers be ne babeera in charge kubanga oyita ku bo okumutuukako. Bakola za appointment be bakola biki. Ndowooza bwatyo bwakyagala of course. Naye nalabye nga abantu balaajana, okay? Nabalabye balaajana. Nabona tetulyagako kyambisana na president, presidential advisor, logologo ye mutu wa meka. Full figure yavumye abo. Full figure bakasate kana bagenda kwaka. Yavumye abo. Baba ngamba yezo tezinatuuka. Asoka n'abayisamu eggaali. Ne bamuteerayo. Yavumye abo. Nagamba omukazi yamwana check enfu. Mukazi ki? Nambi. Muyayi aleta sana mu parliament yampana check enfu. Mwana agenda nagisazaamu. Mwali mwagala kuba kaluka abaana bichi. Ningamba presidential advisor. Presidential kali mukamwezi sikina chenketa azakati. So mubaluwa president Museveni dagamba. Those who intimidate NRM supporters must stop. You intimidate. Those of the language yemwe mutusibiyeko NRM must stop. Respect Ugandans choice. Jeno Museveni akimanyi nti politics wa propaganda and perception. Fe tubateekako embeera nebamira nga fe tuyiseewo. Nga nabo beyambisa ki ab'ebyokwerinda. Akalulu kano bakajjamu na strategy ya intimidation. Bonga NRM. Nga NRM. Ye strategy gye bajja nayo. Bajjamu na strategy ya elimination. Tubatise bakiveemu. Bajjamu na strategy ya arrest. Ya fighting, real fighting. Kati akalulu bajja balowooza kanagwa by'amaanyi. Naye analysis gye bataakola, situation analysis gye bataakola, nti ebyo tubikolera mu environment ki? Mu urban environment. Mu urban environment tonyumya nti abajati babali bazze tetujja kukola kye twagala. Tekisoboka. Tomala budde. Urban environment. So ekyo bali kikoledde mu byalo eyo waffe ye Buyende. Bulungi nnyo era badde bakatwala. Ekyo ekibuli kye batadde mwaka akalulu kaba kubanga kabadde eri wansi n'amayingo. Singa bakatutte kubanga eri omuntu bw'omukanga kituufu oba omukanze.
okitegeera omusajja kye yayogedde akigendereko oba omukanze tya asadde bayina emundu bajja tukubire ya masasi kati ate wano 99 eyitawo fuwe tutiikinga ne bajja nga bewuuba n'emundu zaabwe nga fuwe tutiikinga bwe tutiika ate ogenda kunkola ki ow'omutawuni rights zazimanyi kakati political desk ya jjajja erakinga wadde ng'abadde abala nnyo ebbanga lyonna abadde mubazi toyinza mwandaretinga nti abadde mubazi naye okujjako nga notisi ezibadde zikola zibadde zize ng'omuntu kakati tulaba agenda aseseetuka awaayo obuyinza abavubuka batandika okukola notisi zaabwe zeezo nze era ekyo nakiraba nga teyakalimu kubanga jjajja ne bakinviivi be yajja nabo bali abasajja bakulu bakayura baani ng'ate ye embeera tebagiteeka mu kalulu ak'omu kibuga omanyi lwaki bagamba nti kayura yaleeta Kyagulanyi lwa nsonga egi nti ku lunaku olusembayo twalina raare egayaaza nga ne jjajja ali supposed kubeera kasangati nga tulina kuyita akasangati okutuuka egayaaza okiwulidde poliisi negamba tetugenda kukkiriza bawagizi kukurashinga in the due process ne bakwata kandidate waffe Kyagulanyi ne bamutwala ku poliisi y'ekira waliwo kira division eri awo kati ako karesitiko kaako tewaliwo yakubwa tiyagaasi tewaliwo yamenyebwa kugulu tewaliwo munnamawulire yakubwa tewaliwo ne ka arrest kaali ka ddakiika buddakiika kayongera okukyusa akalulu bwe kati bapropagandist ne bagamba Kayulanyizemu epeesa erisembayo kyekigamba nti ye njogera mbu Kayula ye yaleeta naye nga ye operation gye yakola yali genuine because wali wagenda kubeerawo okukurashinga okw'amaanyi nga bw'omanyi okuyisinganya ne jjajja egaali ya jjajja nga bw'ogimanyi nga namwe mwajjudde dda biba birala mwe mulina ebikonde byammwe bali balina kakati ate jjukirabo tebaleese national chairman w'NRM baleese president wa ggwanga kakati ye Kayula kyeyataayagala ekyo naye se omwavaamu propaganda agamba yaleese candidate waffe kati ate bino ebyabadde e Kawempe ebyaviiriddeko NRM okutyoboolwa n'okujjungululwa n'okukakanyizibwa n'okusimulizibwako ebitoomi just security agencies zezaakoze akalulu ako kubanga mu campaign mwabaddemu message wawulirayoko candidate amenya ensonga ez'enjawulo n'azimenyaamenya candidate w'ensonga tiyatunulwako so era bw'otunula ekyali ku lala ya nuupu ebigambo ebyabeerangako bantu kwezza bujja adde baludde okulaba ku Kyagulanyi bamulabye ba incumbent bano batuvudde Busoga bano ba MP2B politics wa flag ye yali tewali message abalala Mpuuga nga bye bakyalimu ebyo yes so akalulu olw'okuba kaali mu territory ideologically oba convincingly ngeri attributed oba ngeri affiliated to NUP kade kalina okubeera bwe katyo nga kalina okuggwa mu ngeri ya protest vote kati jjajja ye kyeyewuunye ekyo wano yesansabaga naye ensobizize ne wano oyawukana naye kubanga ye agamba mu bbaluwa ye nti ebyaliwo byonna byali sobola oziyizibwa security naye tebaayagala teekawo security awo ne balekerewo ogwo omulimu gukolebwe officials mu kakiiko k'ebyokulonda naye officials mu kakiiko k'ebyokulonda baalemererwa oziyiza yaziyise micro crimes obusangosango obwo obutinitini
ng'obuliwa agamba the following allegations have come up about paper stuffing, alerting results, destroying ballot boxes in Kazo Angola, Mbogo Mosque Zone, etc. Because apparently some people did not want those votes to be counted. Campaigning at the polling station, intimidation, violence, etc. Namazanga, the ever deployment of security forces may have stopped mass violence, but it could not stop these micro crimes that should have been managed by the election officials. Kubabu, kutisatisa abantu, kualatinga results, kusamba boxes, kucampaigninga, ku polling station, kutisatisa. Kakati ekisooka, Electoral Commission, of course it is a government agency. Evunaanyizibwa mu kuteekateeka n'okuddukanya ebyokulonda mu ggwanga. Enforcement mechanism yaayo yeesigamye ku poliisi. Webe n'ateeka ekintu kyonna mu nkola nga kyetaagamu force. Poliisi yekikola ki? Kuba yo terina enforcement agency yaayo. Okitegedde? Kakati yo omukulu asanya akitegeere nti era kyali kivunaanyizibwa waba yali agala akakiiko k'ebyokulonda katereeza obuntu obwo obutonotono bwalowooza nti butonotono kalina empowerment n'obuyinza kabulina kubanga deployment ezaali mu field nga n'akakiiko k'ebyokulonda tegamanyi. Olaba DPC w'e Kawempe ye yali tamanyi nti mulimu operation egenda mu maaso ate nga yakaasa ameeme. Kiddayo ku gaps mu political intelligence ne situation analysis ku political desk ya jjajja. Takyakola analysis oli gwe yakolanga n'akola decision esobola okutiisa abantu. So kati ku desk ya jjajja nga president w'eggwanga abakugu abamusunsulira ensonga kati katugambe nga Kawempe North we yali bali balina okugenda ne basoma embeera ne bajja ne bamukomezaawo. Butereevu ku muntu ali Syria kye bayita political reporting. Kati ate bano ewa Todongo bo bakola mulimu ki? Andi kati Tadongo ye mukungu amawulire yali badde agafunira mu layini y'abatadongo. Because Tadongo ayina secretary wa Kawempe. Okitegedde? Ne secretary wa Kawempe division ayina ba secretary ba zi constituency including Kawempe North. Secretary wa Kawempe North nga constituency buli mumuluka ayina mu secretary. Structure bwetu bwekola ki? Bweka. Kati woba oyagala amawulire agali genuine ag'ekibiina okuva wansi osobola okugafuna. Naye kati nkola yaabwe ey'obuyekero okucreatinga power centers obungi. Kati ku luno n'abalabye nga abeesigamye omanyi jjajja alina project gyaggulawo eya ghetto. Kati project ya ghetto bangamba nti agitaddemu sente mpitirivu nnyo okuutilizinga ghetto communities wansi eyo. Naye omwana wa ghetto tebamunutilizinga olw'okuba omuwaddeyo. Ekyo tekimujja ku mulamwa gw'abaddeko. Kakati ekyo bakyesigamyeko nnyo. Badde babakolamu omulimu nga gutambula ogwa ghetto biki waliwo ka funding ya kebalobinga ye wajjajja. Naye ekyo tekikyusa mwana wa ghetto. Omwana wa ghetto ekimukyusa kirala nnyo nga message gy'oleese esobola omukonvinsinga. Message gy'oleese kubanga tutambulira ku ssuubi ffenna. Oleese ssuubi ki? Ssuubi kikulu nnyo. Oleese ssuubi ki mu kiseera kino? Ffe tulya tutya? Sustainability eri etya ku kyoleese? Naye banaffe balowooza nti ebintu byabwe bikyakola ebimu ebyekiyekera ebyedda
tuli mu era ndala, tuli mu mmere ya leero, ate tuli mu kwagala, tuli mu transition time whereby buli muntu yeetegereza decision gyenkola evaamu ki. Kati akalulu ako be baakagabula bali basitandinga higher chances okabba si kawangula okukabba. Baani abasingululu Tadungu yeti yali mu kalulu of course. Oba ekibiina nakyo kyennyini kyali kyeyawula. Ekibiina nti mwalimu olutalo olulala kusinziira ku intelligence. Omanyi kati bamusajja mukulu abaava e Luweero bafuluma. General Museveni abumyuka we ye Haji Kigongo. Kati oli yali muwala wa Haji Kigongo. Kati obuzibu we buli nti tuli mu transition. Abakulu bafuluma abato bakola ki? Kati nga bwoleka muwala wa Haji Kigongo n'ayingira ajja claiminga ministerial position ku cabinet. Kubanga bwamala okuwangula akalupa nga taata wa mukwata ku mukono nga mugamba nga museeke yennyini gyamutwala nti nange wuuno namizaawo ono ssebo kyamaani akole ne mwannyina oli kubanga naawe olinayo naawe olina CDF nange namizaawo ono kati nga balina omunyiga epeesa abo mu kibiina bennyini Doza lwaki bakubye emigge alina soka nateekawo emirongooti nga miwaawo maama gwe omanyi politics ali wano wano yebuuza namba 4 Kiwanda nga taliiko nga tajja na ku campaign Kiwanda akole ki talina kyayinza kukola ekyo kireetera ab'omu kibiina mundu obutaagaliza Nambi kuwangula kalulu because agenda kuyingira cabinet wali taata wa bimala amalayo kati ate nga bafuluma kati bakukube nga bukyali babinkuba mu Nuupu nange eyezanya babinkuba mu Nuupu temukiriza kasajja ako kupanuwa kajja tufuukira ekizibu panuwa kwe kuguka mukakube nga bukyali kubanga akasajja ako kayina ne bargaining power nti awaye fojja ffe nkugambye bwe kafuuka akabaka ka parliament tufudde Kyovola banze futwali kurare mu presidential campaign ekamuli mu constituency yange nga president wange muyimiriddeko wano mu rooftop mukwatidde ne manvuli nayogera ebigambo ebyo byonna ebyo bwa president nabimalayo nga tanjogeddeko wadde ekigambo takusabidde kalulu wadde ogamba abantu nti bana omusajja wange mumumpeera akalulu bayaye mmwe okiwulidde yayogera ebigambo nga 1500 nga yesabira kake ogera ku poliisi ebirategerekeka ebyenjawulo n'amaliriza ne tuzikumamu nawe tewanyega ate kati omunyegeko ki omanya bumanya nti omukulu bw'atyo bw'azanye nti kale tewali tabu naye njaguzanya bwenti kamulinde mu paati tu kitegeeza omuntu abeera mu kibiina ky'ebyobufuzi naye nga luwo naye baatya bulungi nnyo anti zentalo ezibeera mu bibiina ate ebibiina byali baddengamu entalo zentalo ezibeera mu bibiina kyogera nina audio gye bampereza yali ya Honorable Segiri ng'ayogera ku muwada Nkunyingi kati Nkunyingi oludde bali bamuwa obwa Shadow Minister Foreign Affairs naye nga Segirinya alaga nti Nkunyingi atya nnyo Segirinya ku baana bano ababwe nti Segirinya wadde si Shadow Minister Foreign Affairs naye ate alina obuyinza bungi ku baana abali ebweru ku bakadaama n'abalala kati ngalaga nti wadde nze ndi minisita naye ate ono mutya nga Segirinya yabeeyogerera ng'omuntu ekituufu nnyo omayiga kati gwe tomanyi politics abeera mu kibiina abeera muyitirivu nnyo so ebbaluwa ya General Museveni bw'atyo bw'atera okola response ku nsonga emutuddemu ennyo kati wano alina kyazza byonna byakawandiika ne byakooge talina kyeyatadde mu nkola n'eki ataddewo akakiiko kanoonyereze asooka anoonyereze eri gye yateeka Brigadian ne Muteeso
Kubanga Muteso kyali wasi byali muno okubba esente ono bine byagundi ende Bukedia byalimu okubba sente milioni wa 10,7 okiwulidde kakati yateekawo akakiiko nga kakulirwa Brigadier Mulamba report eriwa because ife nga public tuba tujagala these are public affairs si byabwe nga abantu ye mulugunya ku Kyagulanyi Engejje yawangula mu 2017 okiwulidde yazzaako ki talina ne bamuwadde briefing tufe yabadde mu kalulu ke Kawempe bamuwadde ekyawo nga president kubanga yalaga opposition akalulu yakabya teyitiisa abantu bamuwadde nkyamu kati ye ku myaka gye ne ku abasirikale bye bamukoledde okubeera mu buyinza kati yasalawo ku accepting or taking collective responsibility ku buli nsobi yonna ebibaddewo ng'ekoleddwa ba mukwata mundu ekya aguma n'akola ki n'ayiwawo omubiri n'akyambala naye nga zino operation ezaali e Kawempe nze ndi sure nti tezaali zaki jjajja ali tazimanyi. Opposition ina capacity solo okubba akalulu mu Uganda wano teina ate kati omuntu atasobola kusimbawo buli mu constituency obooti akalulu kubanga wano President Museveni nawe agambira nti wano yadali mu kwongera kwanga that's why we are insisting on only biometric verification no else who is not biometrically verified will vote. I hope all the Ugandans who want peace will support this. It must be one person, one vote. Somebody, one person, one vote. Nagamati, somebody was arrested with 18 bout papers. No, yana yakwati. Oli ovuka balamugu yajja naye. Balamu ya mujjawayi. Kati ye balamu kye yakola. Ngafuna omuvubuka awo nga bamuwa obululu nga mu parading mu mawulire kati zezo briefing ze bawa judge ni babate bamukodogera okumuwa briefing bwezi tezifanagana ko ne batamuwa reality ebaddeyo ku ground olusi anti kakati ba handlers nabo baba ne interest yabwe egamba ki kubanga omusajja oyinza omubuulira ebintu byabadde yeetaaga okuwulira ebituufu mutima n'omukutula omutima kati bo bamutambulizaawo mu mpolampola basobole okukola ki basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe kati ku kya security naddala JAT President Museveni agamba I have heard people talking about harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. However, the original question should be, why should the UPDF and the JAT have to be deployed in crowd management? Anti kakati eneeyisa y'aba JAT gye batadde mu kalulu ako baga nti baginoonyerezaako and they are yet to find out what went wrong. Aba agezaako okuzanya politics ow'okutereeza ekifaanyi kye bavudde nakyo mu kalulu. Naye n'amala n'agamba wano ekibuuzo ekikulu kyandibadde lwaki UPDF ne JAT bazze okumanaginga crowd e Kawempe nti kye twalibuuziza ffe tetwalisoose kudda mu bino nti baakubye gundi ne bakuba gundi ne bakuba ne gundi. Kati JAT weba yakoze bulungi okujja nga batulaga nti yabadde ne loro ey'amaanyi ogwayo yagukoze yagumaze ate tukayanire baagwa yagukoze yamaze yes n'agamba Uganda is like an island of peace in the region. Why is it? Because of the UPDF they have enough work fighting ADF, the cattle rustlers, the Karamoja, Koni in Central African Republic,
Al-Shabaab in Somalia etc. Ndowooza agezaako okusiga akaziga akalungi eri PDF ejiri eggwanga. They shoot to kill. That's why night club dance wano President Museveni unaona agezaako kulaga nti PDF ekoze kyamaanyi okumalawo ebizibuzibu ebyaliwo, ayogedde ku Kony, ayogedde ku ani, ayogedde ku ani. President Museveni mu bbaluwa ye n'amaliriza nga agamba ensonga bagenda gitwala mu Seeke bajja dressing ne mistake zonna ezabaddewo e Kawempe. Mu Seeke yakulerayo amyoka ye muwala w'omukulu ayakubiddwa akalulu. Okay. Kakati feba political analyst abali enebbali. Jajja tumutunuulira ng'ali mukuba mulambo mpiso. Takyana kyazza. Ayogera ku bya kooti, it is an embarrassment. NRM kwogera ku kooti nti baagibye. The best way bokwe kudda wansi ne bafumba bupya. Nkugambye ekibula ku desk ya judge. Analysis y'ebyobufuzi ebituufu nga bisinziira ku mbeera erimu mu kitundu awali operation. Bakyali ku kikwate ky'okutugumbula abantu n'ebigenderako, naye banankyukakyuka nze mbasaba nti mukkirize tuvuge ekintu kino, bwe tumala okukivuga buli muntu ajja kuganyulwa. Ekyoludda oluvuganya okwegatta. Nze kuba kati tulina ku discussinga police. Tulina ku discussinga police. Bino bya jjajja mubbi wa bululu tubimanyi. Ebyo bya bulijjo. Si mawulire. Obuzibu kubanga bulijjo ulina kugamba nti waliwo omuntu atalina bunafu. Buli muntu alina obunafu. Kati obwajjajja tebulabise. Natuka n'okuwandiika. Kamulese kyekimu. Obuzibu buli kuffe nti ffe tetunyweza maanyi gaffe na busobozi bwaffe. Tetutera nnyo okubinyweza. Amanyi we gali. Mu kugaana okubinyweza ne tumaliriza nga tukoze eki? Nga tufiiriddwa. Nga tuli mu kintu kyekimu, kintu kyakulimba bantu. Kakati document eno yaba foot soldier jukira na kujikusomera ku wano. Kati kamalize u paragraph kano mangu. In relation kumbeere ekola ki? Kuba judge yetu mutegedde wali. Naye ffe tunaabeeranga mu kinyabuli dakiika. Akalulu we kabadde buli party lwegenze werina amaanyi performinze bulungi. Lwaki twadoptinga kintu ekyo? NUP Kawempe tewali gweta kubye. UPC era ng'ekubye. Buli omu waalina amaanyi. Kivuddeyo as usual nga kibadde kisuubi. Yes. Kakati mbadde njala tuve ku eno level gye tuliko. Kubanga opposition level gye tuliko efaanagana n'omuyimbi mu 2007 eyayimba oluyimba naye nga lulina life story gye explaining. Kuba wano tukugamba ndi 2007 one of Uganda's celebrated music artists released a song that captivated nearly everyone upon its release. Nti yalufulumya lwawamba buli muntu. The song tells the story of a family struck by poverty and ingenious plan husband and wife, okay, devised to escape this situation. Bananyini family omwami n'omukyala basala amagezi okuva mu mbeera eyo ey'obwavu. Okiwulidde? The idea was simple yet deceptive, naye nga ya bulimba. Kati nga bwe tugamba
nti twagala Museveni agende naye nga tulimba nga in the real sense byetukola tebikola ki tebimutwala kuba tuli ku byebimu tufaanagana n'eno family eyagala okuva mu bwavu naye nga strategy gyekozesa ya buki ya bulimba. They would fake the husband's death nti omwami afudde. The wife's role was to scream out loudly, okay, drawing the villagers together, and they would solicit money from mourners in the form of condolences. Owulidde omukyala abise bba nti afudde naye ekibakozeseza ekyo obwavu mu nyumba bukola ki mwebuli naye nga enderiyo sense omwami takoze eki afudde. Abantu ne bakuŋŋaana omukyala akungubaga abantu ne bakuŋŋaana era ne basuulawo akantu naye ng'omwami muki. After careful planning they selected the time and the day to execute their plan, okay. When the moment arrived, the wife screamed that her husband had died. Bamala okola plan eyo ne bagaa kati bwe budde tugiteeke mu nkola. Owulidde mukyala n'atandika okugaka abantu mwami ankoze eki anfuddeko. And within a minute the villagers gathered in sympathy, bringing money to offer as condolences. Kubanga omwami mu nyumba akoze eki afudde. After hours of gathering funds, the wife signaled her husband, who had been lying motionless, okay, pretending to be dead. Kadu mwali kawuliriza jjo. He stood up and the villagers, frightened by the sudden resurrection, fled, leaving behind the condolences money. Abatuuze ono bwe yazuukuka abatuuze batya akasente kamala okuwerawo omukyala n'agamba bba nti kaweze nga kibayi bwamuzuukusa ajja kuzuukuka, okay, mu kuzuukuka abantu bajja kutya bagambe nti mulambo guzze engulu bannaaye bafuutuke emisinde akasente bakalekewo andi era baakikola ekyo ne babeera successful, okay. Kakati wano eno concept olina ogitegeera as opposition twetaaga okuteekawo embeera etagwa nga tetugitegeeza. We need to do the real things. What are the real things? Ebireeta enkyukakyuka kwe kuleeta pulaani entuufu okusinga okugamba abantu tetumutwala naye nga tetukola ki tetumutwala nga nawe okimanyi nti takola ki kubanga akawulu k'ekawempe kaatulaze nga tukagobereza obululu obusigaddewo nti jjajja tetunafuna pulaani emukola ki wano tumuwangudde ewalala tuwangudde bubi nnyo. Elango UPC yawangula ate UPC tokola nayo gwe gy'otalina maanyi kakiwa tuli mu struggle kyeno eba efaanagana ne bano abaazannyamu bafune akasente bakole ki batambule era tulina aba opposition bannaffe abagagga okitegedde abagagga naye nga bagagawalidde mu mbeera eyo kati waliwo omusajja nga Muwanga Kivumbi ojja kulusonyiwa okuddamu omwogereko bw'aba akwata omuzindaalo asobola okugamba nti Museveni agenda oba misana oba kiro na mutima na bidi na ro n'alaamiriza naye nga bw'ava kulaale bw'ati n'adda mu mmotoka ye naye nga naye akimanya ekituufu atandika kukubira bazimbi mutuuseewa era oda mukubira
okuwa kabaiti kawa gamba siriwo foreman akubira site engineer site yetuuse ku ki sosi ki kubanga abantu bali kati bakajjaji nze nali manyi banadini bye boogera mbu ali mu mahoteli gazimba nga manyi bifu ati bo babijja baba okiwulidde sebo mwanga kivumbi y'omu ku bagagga mu Uganda sebo muve nako so wano tugenda mu maaso ne tukugamba and for a while the couple enjoyed their new found wealth ugaga bazula obupyawo akasente ke basoloza but as time passed and the money was finished they decided to repeat their trick. This time round the wife was the one to act dead. Omukyala kati yalinofa. Kakati oludde oluvuganya bino njagala kubigeraganya ku situation gye tulimu. Kwa muyinza okulowooza nti concept ndeese endala nti Dr. Besigye yalemwa. Semugere yalemwa. Haji Sibaga nagezaako ye tebamukiza na qualifying. Yesimbawo ko mu 2006 naye ngera tabimala. Saze gali gamukendeerako. Kakati Dr. Semugere tudda mu Dr. Besigye. Okay? Kakati ne birema ne tuga kati lero tuzanyiseeko omulala tuleese Kyagulanyi. But using the same strategy. Yali baluwa nti muyiga ensolo entuufu tactics zemukozesa nfu ebyokulwanyisa tukozesa bifu ensolo gye tuyiga nzibu nnyo nkambwe kati wano omukazi ye yakola ki ye yafa they executed the plan just as before gathering the villagers to collect condolences abataka bo tebagaana kujja era nga bolaba baagizi bo bajja abagizi bo bali abenkyukakyuka bo bali oyogera buuje babiki kikasoba nga gwoliko mu ekyo ekiseera bo babaawo. But when the husband tried to wake up the wife, something went wrong, horribly wrong. She did not respond. Okay? He shook her, called her name, but there was no life. It became clear that the wife had truly died. The plan had backfired. And man was left in deep sorrow. Okay? Forced to bury his wife. Kakati wano, eno sentence oba paragraph. Interpretation ya ye tegeeza ki gye tweyongedde kati fe ERP tukugamba tetwagala kukola byebimu kubanga tubifiiriddemu kuba Kyagwe naye agenda kufa kasi tolemu okujjako jjajja oba ovuddeko ate kati oba bagamba ki kati are we waiting to shake hanga takomawo according to this document wali twogera ku Kyagule wali twogera ku mukyala ng'alemeddwa okukola ki okuzuukuka. The answer is we need to change the strategy. Kyova olaba nze saagala nnyo nakwogera ku bbaluwa za General Museveni z'awandiise ate nkulabe twogera ku bbaluwa ng'olinga otuugutuugu kubanga buli lw'ogyogerako oba aba akusetingidde peesi kwotambuliza nti olina kukoma wano yogera ku bino byenkoze eki ate nga bya bulimba. Ekyokubiri tebagenda biteeka mu nkola era nga bwe kibadde okiwulidde. Ekyokusatu talina gwagenda kukwata okiwulidde. Amazima amatuufu naye agamanyi kakati oba ogenda mukolera kyoyo omala obudde ng'oyogera ku oyo kakati the deeper meaning of this song serves a warning. Those who play
deceitful games repeatedly, thinking they can always get away with it, may find themselves in an irreversible situation. Chovola olwaleero kino ntukugambye nti amazima makusika gali mu document eno ne political situation eriwo nti tetuyinza kukola bintu bya bulimba ebbanga lyonna. Tekisoboka. Kimala ne kitulya opposition tobalaba babatwala emisinde. Balaba. Ababaka. Nagata ina kyatugamba ave wano. Tajja kwogererawo. Tajja kubyogerayo. Ekinzo okubeeranga ne ba opponent be basetting. Owamaanyi tibamusetingako ebyo. Owamaanyi. Nze kamuliyinza obindeetako ebyo mbonangaana okwogera. Sirina mubaka. Tolina mubaka. Naye tosootekawo embeerera emeso mubaka okwogera. Kituufu naye anti aba munafu. Aba munafu. So wagamba oba kubanga yegwe wali eri ewanannyondo. Emizindalo gyali badde kati ate baalivuddewo. Nga bayitawa. Eba bikola munafu. Omusajja nakukuba mu maaso go mu balonzi bange kuki wali ono gwe baatwala mu by'okuziika amakubo nze agamanyi endi walana bamutwala ebikooya asika bisike babijjamu banafu banafu nkugambye tebamanyi kuzimba individual capacity. Obeera otya ow'ensonga mu bantu ab'ensonga nga nawe oli wa nsonga. Era nze bwe nabeeranga mu nuupu nga neeke bwetuula nga siriiwo era nga neeke manya nti Bigirwa taliiwo wano leero. Kituli nga kibeerawo. Era nga bwabula mumanya nti leero teyakoze. Teyazze. Sigira nti oli bukozi wa fujjo naye okutaanya ensonga. Mu butuufu bwazo. Tezisobola kukkiriza nsonga ziyitawo buyisi bira mpango bwezityo. Mwazifumbiddewa. Ate ffe tugenda oziteeka mu nkola. So ababaka batandise batwala emisinde. Kyekino kukola bintu bya bulimba ebbanga lyonna. Eventually the lies catch up with us, leading to embarrassment or even confusion, much like falling into rabbit hole. Kuyingira mu kibinya ky'obumyu obumu ne butuuke akatabo natira okafulumya ssebo. Saga n'okusaga. The politics of rabbit hole. Bagenda kaita the opposition politics of rabbit hole. Ebyofuzi ebyodolwa bula government mu bunyabwa bw'obumyu. Kagenda kunyumira abantu. Kajja nyumira abantu. Era baba nasasula busasuzi zokka basomera. Baskolazi bonna. Tebakiriza nakati kakola mu photocopy. Tebakirizibwa. Baskolazi bonna mwina okusoma akatabo ako. Byombadde mugamba nga mumuwandiika biki abawandiisi abatuufu. Pozi wangamba ko nawo jaleta zizo. Version ezaffe zijja. Naddala kutulaba bali abawandiika how I saw it. Jaji yawandiika master DC. Abalonja bano ne bawandiika. Engeri gye baabirabamu. Bali musiko wa jajja. Jajja we yabiraba ne baga kati naffe twine ndabirabamu. Kyajja nti yakola ki? Yali akuutiza ki? Yali akuutiza bwino. Buli omu n'awandi. Mugundi eno mu edition ey'okubiri. Buli omu n'akola ki? So nga tumaliriza interpretation eya situation eriwo kubanga nsaagala abantu kubeera excited nakawempe. Tuli ku kifaananyi kinene. Last week nabalaga nti the Kawempe issue yabadde ino okuhappeninga bwetyo because of the territory. Okay? Naye ekifaananyi ky'eggwanga ekinene kiri luddawa kyekya regional political empowerment eya Eastern Revolutionary Platform. Kyekifaananyi ekinene
kati wantu kugamba this story mirrors the political landscape in Uganda where the opposition has repeatedly engaged in fraudulent political games, manipulating the public into thinking they are working for the people. Nzenga abadde mu trenches. Yeah? Ekisooka buli awangula obubaka bwa parliament oyo nga amaze. Mubadde mulwana naye, mubadde mubeera mu meeting mulya gonja ne muwogo omwoke, musobole okutambuza olutalo olufuuka omubaka. Taddamu kutegeera kigenda mu maaso. Okitegedde? Kakati nekiba nga kitegeeza ki? Nekiba nga kitegeeza tubadde tulimba bulimbi bantu. Era wootegeerera nti okulimba mu opposition kususse nnyo, tusaanye twetereeze. Opposition twalibadde tusaana okwawukana. Gwe obeerawo n'osindiikiriza munno afuluma ekibiina. Kuba buli lw'ofulumya munno bw'oti kitegeeza okendeeza maanyi. Singa tetubadde fraudulent ffenna mu opposition, nange kaneetwaliremu kubanga ndi player okiwulidde. Olwaleero singa DA teriiwo, oboolyawo ERP teyalibaddewo, singa anti teyajja, singa ebibiina byonna ebivudde ku mother party zaabyo tebyalibaddewo. But because of the greediness of leaders within the party, because of lack of hope, obutabaawo ssuubi, abantu ne batandika okulwanira bu resources obukoze eki obulabiseewo. Baluwa ya Jema ngegamba nti emanyi DA mu Friday yalonda ba coordinator. Kandi ndowooza mulimu n'abanna Jema kati Jema yawandise baluwa ngegamba fere tunendaga na DA era bino byakoze tetubimanyi nabo. Awo batuuse. Kati ng'omanya nti tewali bebana abagwa wano. The fraudulent political what? Games and manipulating the public, thinking they are working for the people. Balimba. Wati kubanga ekisooka kitulina okukkiriza ffenna nti ffenna tetulina maanyi gawangula jjajja. So buli alina eddoboozi lyavaamu eryongera ku lutalo awulirizibwe. Lwaki tawulirizibwa? Buli alina kyagattako akole ki? Awulirizibwe. So wano njagala okutegeeza muganda wange, bannayuganda tuteekwa okuvaayo tuseetinga ebintu bino ebigenda tuleetera ki? Enkyukakyuka ey'anamaddala. Era nabadde ndaba nadde ndaba Oweekitiibwa Lubongoya ng'ayogera n'agamba nti akaluke Kawempe nti ye buli TV n'ezi rediyo zabaddeko biina byabufuzi. Yakozeseza ekigambo biina byabufuzi. Biina byabufuzi. Azinu yagambye ebyalemwe edda, biina byabufuzi ebyalemwe edda. Biina byabufuzi political failures ebyalemwe edda nga bikuba NUP biki. Kati ye in his sense alowooza nti he has achieved something very vital and important. Yabadde ne DRFOM anti labayo ze basomye enfuna ajja n'azitawuluza ne musajja Sebuufu. Anti labayo ekisoko obwongo bwonna bwasebuufu. Sebuufu naye n'alabye nga waliwo agamba nti buli by-election zino ezibaddewo abaddewo nnyo. Sebuufu kuba ffe ttiimu yaffe gye twakolanga nayo yasaasaana of course. Naye nga Sebuufu ye nannyini ebyo. But ye Lubongoya ekimukozesa statement eyo mbu nga yalaba nga ali successful olw'okubanga yakamala mu lutalo emyaka egi. Yakamalamu emyaka 3 gyokka. Emyaka 3. Kati mu myaka egi 3 alabanga alina kyatuuseeko ekyamaanyi. Naye erabira nti jjajja akyaliko. Jjajja kwali. Kakati w'ocelebratingira wini ye Kawempe. Nze ate nawangulako nakola ki? Twawangulako by election mu 2004. Busiro 19 years down the road. Nati awutwalodde tunabagana mu bibiina byabufuzi. Watubigira mu 2004. Obadde kigwe naye wali era yali DP.
240 ngoli mu byabufuzi butereevu wene emyaka emikana ndi musajja mukulu kati wadde nga sinze mukulu ennyo tuli mukulu nnyo noyogera 240 onalebo bali ku ddembe Joseph nzi yasooka n'omusitula bwenti n'anemerera n'emuzaawo omwami omulala bamuyita Masembe ali awo era ku kitebe kya Nuupu awo n'amusitula ye nga amusobola nga lizitowa kakati gwe o celebrating the by-election in 2025 we celebrated the by-election in 2004 tetulina we twatuuse tukyali weewamu awo o celebrating the Kawempe bakakukuba nnya now yigabadde amatwale go and indeed ogudde mu ideology ya ERP ne strategy nga bwe yali badde so ani gwolangira nti yalemwa ati kakati abantu bafu bino byenkugambye nti abantu abazanya deceptive politics okiwulidde nze abantu nno babuulira ebintu bino babitegeere kakati mukweyongerayo yalaika yabadde waddiza Kasibante omuliro manyi Kasibante yamukozeemu omulimu mu weekend agambye nze Rubongo yanja mufiirako kyekimujje ewaabwe okujja however as Ugandans begin to wake up to the truth they realize they have been used by the politician for personal gains ekyo kyo kituufu sijja kulimba abantu tebali bubi najja mu parliament yagaggawala era ffe abaasigalira kibula batandise n'otulangira okiwulidde olw'okuba tetwawangula opposition politics osasulwa owangudde kafo okufunamu kobe ng'oli mugezi ofaanana otya osasulwa owangudde kaki neyekubirako awo enfuufu sikolera bantu naye wekubireko awo okujjako ffe abalina ebifaananyi ebinene n'ambitionize ez'amaanyi ffe tusigala tukyali mu nsonga z'abantu waddayo ate mangu mu constituency nga bakakuba the next day nali ndi mu field nalabye Luzzi ow'Emityana oba omumanyi yalina ekizimbe Emityana awo n'akisiga yero nga ayagala mu kamyufu kumuwa kaadi Mityana municipality eba muwangu n'anyigira nnyo NRM twali ku DP nga bamuleese mawu n'amukwasa enkumbi n'agamba kati nyingidde DP ekizimbe n'akijjako yero n'akikuba green tuba tuli awo yagambye abantu b'Emityana muli babinyo yadduse nayo kati yagala kusimba mu Kampala Central mwandira ssente zange ne mundira embuzi zange enkoko zange ne tunanda ebizimbe byange ne mutampa wadde akalulu akamu muli babinyo kati obwo omukazi obaka parliament kikyakola ng'atuuse ayinza okutunulako kakati wano tugamba the politics of decide has caused not only political turmoil but has also resulted in the loss of innocent lives sacrificed by the very politicians who claim to fight for the better future. How do you think Uganda will perceive opposition politicians if it reveals that they have been deceiving the public? Kubanga nze fwe twateesanga wano tukugamba nti abantu bagenda babitegeera abantu bagenda babitegeera kati nze twateesanga wano tugaba bannaayo tugenze kwekalakaasa musolo gwa mobile money ffenna tugende tugukume buli muntu agukume wayina amaanyi nze neŋŋamba weesobola okugukumira kamuli nengenda nengukuma ngenda otunula ku TV tewaliwo omulala agukoze eki aguku kakati babeesimbu meeting ne yekyayi command nga baweddeyo bakyongozi
buli muntu agenda agukume waina amaanyi nogende kamuli nogukuma negwaka notuna ku TV tiyagasi olunaku lulamba baana bange babakubye registerize injury bakukuta oli mabuusu gwokikoze weka naye ng'obadde mu lukiiko e Kampala olw'amaanyi amayitirivu ennyo ogwo mulundi ne guyitawo ate gwe n'otoba n'okugyayo abaana be bakubye okujjanjaba naye wennyini okwejjanjaba. So bino ebintu byetaaga okukola ki kati okwegendereza n'okubeera serious mu nsonga ddi. Kakati nga tumaliriza could this situation be compared to the story in the song I mentioned? Yes. Where a man believed he could fake his own kugabana buvunaanyizibwa bwa lutalo. Buli omu walina amaanyi. Kyekituufu. Era kikozeeko. Kubanga tewaliwo bujulizi bulaga nti kibalemeddemu kikola. Kituufu. Kati ate tewaliwo bujulizi bulaga nti kyengamba tekikola. Tewaliwo bujulizi bulaga nti kibalemeddemu kikola. Tewaliwo bujulizi bulaga nti regional political empowerment tekola. Ekola yo. Kubanga bwe tulaba engeri obulujebuze butambulidde mu regional political empowerment. Buli omu alina amaanyi. Naye nga abakulembeze basigala bazanya nga abajega. Kakati bw'osanga abasajja ba PPP no bagamba mwakimye ekyekawempe. Mwakimye ekyekawempe. Yali wanene omusajja bakwezi. Ba PPP yakubye suti etukula bweti. No bagamba mwakimye ekyekawempe basajja bwe. Bemigo ku lubuto. FDC wakimye ekyekawempe. 239. Wakimye ekyekawempe. Ina 10. Owulidde? Bazo bagamba omwatu kangera ngo abalango babagamba batya? Bagachagulanya bayimbireyo kayimba. Abalango bagamba nti byonna byogedde naye tukubemu omuziki. N'abakuba. Tukubemu omuziki. Wakiri ogendera okwo. Baba bali sure ndi mu box toliimu. Naye bakuba music nga tebasasudde. Baba bafunyeemu. Nokitegedde. In conclusion. The song rhythm clearly illustrates how the opposition is beginning to die in its own game. As Ugandans, kino kansooke nkikomyawo. Abantu bayinza okulowooza nzize kukolokota ludda luvuganya. Basebo ne banya muntegeere bulungi nnyo. Lwaki opposition amaanyi geeyongera okukendeera wadde nga omulowooza mbu geeyongedde. Kati bw'okozesa ezo galubindi oba tomanyi by'oliko. Twali wano mu 2011 2011 ng'amambuka gali ku ludda luvuganya. 2011 ng'abaka abasinga obungi abavaawo mu Acholi ba opposition West Nile, Acholi, Lango ne Far East teso endanga wa bulu. Awo wonna nga wa bulu banita amonge nga bamaanyi eyo. Bali befudisi. Okiwulidde? Wano mu West sebo Kasese yennangawo nga opposition. Omanya abantu babala opposition nga basinziira wano mu Buganda. It is a very big mess. Kibi nnyo. Ekya Uganda mbate mukiriiko. Buli wobala amaanyi g'opposition ne victory yaayo ng'osinzidde wano mu surrounding environment owedde jjajja ng'aseka busesi. Kati Kasese tetugiina. Eno mubakiga mu Dr. Besigye tetugirina. PFF tesootekawo maanyi. Anti tenaba kutandikayo. Kati inakola kiri ekya regional political empowerment. Yes, ate jjukira PFF ate yabulidde muki munuupu yagimize. Ate omusigire ow'ekitiibwa Lukwago teyamalidde kawempe. Walabye ekibuuzo gundi kyeyebuuzizza. Nyanzi Stella. Nagamba nti mulina candidate ya PFF naye mutazindwa. Naye mugenda mutya kulaale y'oli ate.
kakati togibala yo soko ogijje mu kibalo eringa DP soko ogijje mu kibalo ne DP tusoka tugisenvule tolina wogiteeka nawo balaja nabagamenda nga tuna togivaamu yaganyo bituukiriza tebawogera ku ndagaano tebalina kwogerera ku ludda luvuganya balina kwogerera walala okitegedde so as we talk now we only have Buganda kati bwe boyina Buganda yokka temala not all part of Uganda but some parts of Uganda katugambe Buganda because nakaseke waliyo omubaka we NRM gubataisimbako yayita wano opposite Nyongole Nakasongola yona eri painted NRM waliyo just wa independent naye nga naye wa NRM so we are weakening abantu muntegeere bulungi muleme kulowooza ati akasajja leero kaze kuba opposition kakolera jjajja mbalaba nnyo waliwo ababitaputa bwe batyo but nze nzijayo ekiwundu nkwata mu kiwundu kubanze nkibaddemu nnyo kati awali obuzibu wennyini wenkwata tusobole okukola ki okukiwonya okay as Ugandans have become increasingly aware of their lies of our lies and manipulations the opposition's deceptive political tactics have been overplayed tubiruddemu nnyo ebyagenda mugambye nga basaze mwanga kivumbi ne namboze nga boogera ku muzindalo lutemaguzi sitole ezo oyinza okulowooza Museveni agenze wanga waliwo yaga nti nga we twakuumye omulambo gwa Segirinnya otugenda okuma buli box kakati nolaba nze mba nkyali awo oba wadusedda kuba ndabira ddala ng'omusajja omugulu w'eddalu yennyini yali mu kumpa notice naye ate kyamuyambye Nalukolo Wangula kubanga deputy president Buganda akalulu kaba kuvaayo ako yebadde agudde akalulu k'ekawempe bannaaye NUP ne bwetaaligyeyo nagambo tuyabadde era ewangula eno teritole yaayo kyabadde ku candidate nti w'amaanyi goza UPC yateekamu ekyokuwangula eramu noyandiwadde nsereko kadi yali kajjeeyo oli omulalulalu ate yalisinze Nalukolo obululu yes yalisinze Nalukolo obululu goba osaaga n'abalonzi nze nkubuulira okay kakati fetukugamba nti our ability to deceive the people is diminishing. It's evidence that our time is running out as truth is now becoming more apparent to the public. The tides are shifting and it seems that the opposition's days of playing this game are numbered. Akade kabaweddeko tewali budde bwa kulimba bana Uganda mbutawona mugende musuula akalwa ebisigadde mu bindekere obwo budde tebuliiwo buno obubaka bw'abafutu soja mbabuulidde mwenna nammwe batwagala Museveni agende biki n'abantu abalala mwenna ba MP sijui biki mwina obufofofo obw'enjawulo bana Uganda kati beetaaga kuwulira strategy ereeta nkyukakyuka siga nti Museveni alemedde okulima oluguudo waliwo atakimanyi gwe tokimanyi nti parliament ya buli yake tokimanyi nti NRM yalemu okulwanyisa corruption tokimanyi kyova olaba okumanya tubimanyi bali abayaye baba billioni 61 naye obulawo akyogerako aba Bank of Uganda n'obulawo akyogerako tukimanyi kati tuyinza sigala mwezi omboozi emboozi gye twagala olwaleero tumutuute tutya naye okusinza bannange nga mbawulirayo boogera bagamba Facebook yo jitu account yo jituwe WhatsApp number yo jituwe TikTok yo ebere stand by
Choke erimu America gye tulopa Trump yabigobyeyo takyagala kuwulira byakiyaye by'omu Africa yabigobyeyo tubikosa kulopa eri kulopa eri tebikyakola tumaliriza njala nsome message eno speed ya Charles Walugembe ku program gye twakola nga tuli ku turn up y'abalonzi nenjagadde nkwekundi eno comment ye Thank you, General Bijirwa, for this program. I have liked the idea of amending the constitution and force people to participate in elections. I personally witnessed this in the country called Ecuador in South America, where I'm high. Every national ID is renewed on the voting day so you cannot avoid to vote unless you will not have your ID renewed. Ecuador batu bakola national ID oje ni winga kuluna kululiro olukulunda kitegezo ino okutuuka okujja kubanga okusala bani abanakulembera eggwanga my friend umugaba buyinza obutta obuwonya obugaggawaza obwavuwaza okitegedde katoyinza kuleka bulesi kati abantu emitwalo 19 ekawembe bogata abeetabye mu kalulu bali mu mitwalo 2 mu kanaana emitwalo 16 tekirabikako bane 2 mu kanaana ate nga nabo tebalonze kandidate omu be basaliddewo bali okitegedde ssebo kitegeza abatini be basaliddewo kakati kyova olaba it is very important okuteekawo embeera abantu bagende balonde nga teeka national ID yo tugirinyingire wali ku national register kitegezo ino genda by all oyino okujja kubanga tojja funa service ndala nga national ID yo teri new ndi yangamba bakuba fine suit zirandi lutu mwami lutu yangamba yo botakuba kalulu okujja ko ngobadde mulwadde nnyo kubanga oyinza n'okusaba okukuba akalulu before even da olunaku olw'okulonda kubanga anti kati ffe wano kyekitusibye ensi za Africa kyekigisibye mu mbeera eno titumanyi okulonda abantu balina okumanya lwaki bagenda ne bakola ki ne balonda and bwe tukyenyigiramu ffenna tufuna empowerment tufuna amaanyi agaleeta omukulembeze era agamufulumya abantu emitwalo 19 baabe bagenda okulonda tewaliwo kibiina kirina busobozi bubagulirira tewaliwo nze nkomyawo wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomyewo ne General Bijirwa Moses